Yes, Fadi TV ujinkwandiriza gwe na followinga nawe ya subscribinga nenkwebaza nigamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga nonyigane kade bagita Fadi TV ujimba tumedeka abali mu ggwanga erya Kata namwe abasinziza mu ggwanga erya Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mu followinga Fadi TV uji anitera ebintu abasinga bakyabitwalanga bitali serious omanyi nebyakizo ne bekise abasinga bagamba nti tebiri serious just ntiba promotinga luyimba bapromotinga luyimba ebintu bya ddala antena ndozo mulengere ebizibu muliko enatu yanye mukazi wattu information etambula iraga nti anitera atekatika kubanga munanga ali kulya SB4 million ndozo fumbo webula kango bugenda okubanga busana okubanga anitera agamba nti ofumbo tabo yagaliramu agamba nti kwena ofumbo bwate yagaliramu awatisika kozeki Anobye yasinga elisawa yonna anitera yalikwatamu ebyanguwa nali kulya SB4 media information yasese kubanga etambula yabadde agati SB4 media yakute anitera anti n'omusajja omulala yamukute n'omuvubuka nti mu mmotoka nga bali mu kukyekola nga bali mu kwemiisa era nti nno kikigenda bafira ku kwawukana nenga jjukira bintu byabadde bya mwenkano gundi yasoko kubanga akwata SB4 media n'omukyala oli gwe yateekateka okubanga kugamba agenda naye adduka naye okuva Uganda aliko agende Canada ebiseebo anitera we yazaalira abalongo wabula ekitaasoboka kati ssaawa zino abasinga bagamba nti oba oliawo nti ne anitera yakoze kino okwenkanakana SB4 media babirenga benkanye ugambi ebintu byose byangu ku side eyo naye nga byo amaziga biwobe ku side eyo bayita obufumbo si bwangu naye bino byonna biba biteekeddwa okubira mu mateeka newankubadde kale abasinga si baserebu bangi bino bibaamu mu bufumbo lwakuba kale ekyenjawulo ekibeerawo bano baserebu olimu aba bataddeko amaaso akabatukaku konna kaba kalina okumanyikibwa teeka ebiseera abasinga bagamba lwaki baserebu bateeka ensonga zaabwe mu mawulire naye ebiseera ebisinga muntu wange omuntu ng'oli serebu ebintu byeyitiriza ne biriikinga obiseera singa ne banna bakwetoodde babyetta okuba nga bifuluma naye kakati bambi bano abatamanyikiddwa babeereeyo mu maka gaabwe naye nga ebiseera singa ebintu ebibeera mu bufumbo biba bifaanagana ebiri mu ga anitera osebisanga ew'omulala nga byebimu era nga byebimu ebibeera mu bufumbo biba bifaanagana enjawulo ebaawo ntono nnyo naye ng'ebiseera ebisinga just baserebu ebyabwe byo biteekeddwa okumanyikibwa amateeka kkirizo bagaana baserebu banyo tebagala bintu byakubeera mu mawulire ne eva bifuna engeri gye birinkinga olw'ensonga nti buli omu aba bataddeko amaaso naye ng'ensonga zeezo ensonga ezigenda mu maaso ku nsonga ya SB4 media ne anitera ensonga zeezo munnange zimukuzi zitambula kadde kano ku mitimbagano egya social media nkwebaza gwe ne yasubscribinga n'onyiga kade ne nkugamba nti wakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga wasubscribinga n'onyiga kade SB4 media anitera byebyo munnange ebimu ku ebikola ki ebitrendinga ensonga ya divorce anitera mukazi wa mulengere n'atuyanye bitya bizibu mukazi wattu ebizibu bimuyonka okufaako bufi n'alongo waffe n'alongo ebizibu fuuse ebizibu ku sadi ye mukazi wattu nga bagamba nti SB4 bye yasooka okubanga akikola ono naye akikolakola ki akikola kwesasuza gundi SB4 omukyala akikola kwesasuza musajja omusajja yasooka okubanga akikola n'abagala bino bibaamu bufumbo ebiseera bisinga oluusi omusajja ayinza okuba nga si mwenzi n'omukyala bw'akikola naye n'akikola ebiseera bisinga omukyala ayinza okuba si mwenzi naye omusajja bw'akikola n'omukyala akola ki akikola gye balyamu nga babikozesa fujjo kati anitera
yakikozebwa kubanga nti no SB4 media yakola ki yamukwata n'omukyala era omukyala oyo SB4 yali agala kudduka naye era erikyalo eryo kumanya nga limanyiira lyagamba nti lyasooka Aniteera ku SB4 media lyavuma ssebo abaana ba Aniteera abalongo lyabavuma ssebo noza mwayirabanga ku TikTok okwo nga livuma liyomba era lina ne be lyapangisaawo ne bavuma abaana ba Aniteera bambi ebisebo nga yakabazaala mwaka oguwedde abalongo be ne bavuma abaana ne babuuza abaana lyavuma baakimazima ddala n'ebyo ebintu byo babiteekeddwa okuba nga birinkinga bambi bano basereebu ne bagezako okuba nga bikweka bifuna engeri gye biwaganya ne biwaganya nga tubitegedde okukakkana nga tubitegedde naye ng'ebiseera ebisinga balwana nnyo nga bw'okiwulira ne maama bifuna engeri gye bikola ki bifuna engeri gye birinkinga naye nga mbagamba nti mwongere okuba nga mugyekumirako bagita Faadi TV gi comment section weeri awo obubaka abontera mu comment section ate osigadde nga ogifollowing abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbeebaza namwe abasinziza mu ggwanga erya Oman nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kale bamita Aniteera kosa ne SB4 media mbagamba nti ka comment section we kali awo obubaka just bontera mu ka comment section ate osigadde nga ogyekumirako bagita Faadi TV yugi bambi bimu kwe bitambatambula tuyinza divorce kubanga Aniteera agamba nti ofumbo tabweyagaliramu era agamba nti ayinza kubeera mufumbo bw'ateyagaliramu gye bategeeza nti ekiddako eba divorce kuba kwawukana tewaliwo ekyokola kirungi abaana badde bakuze bakuulidde bagenda kukoza mwaka ndowooza abaana nebbanga erabika ng'erikyali abaana bakyali myezi bwezi biri bofumbo si byangu bannange si byangu naye nga bintu bya ddala ewa kyenze ne Beki maziga ewa Aniteera maziga Beki ye akyagala omusajja akyagala Amine Aniteera yakanga ndowooza ate akyagala SB4 media ndowooza ofumbo tabweyagaliramu bulungi naalongo mune ebimu kwe bitambatambula kadde kano ku social media bambi bagita Faadi TV gi Faadi Yuginis kosa ne KBTV yugi mulinde kwawukana era mulaba nga Aniteera divorce ekoleddwa temwewuunya bintu bya ddala bintu bya laali Aniteera bamukutte mu bwenzimbu era nti nno kino yakikoze mwekufuna mwenkanonkano ne SB4 manyi bagamba nti omukyala toteekeddwa okuba nga wenkanankana n'omusajja naye abakyala ennaku zo baakyuka mu kyokola naye aba ayagala akikole